mugamba mutya abali mu Uganda n'abali ebweru w'eggwanga lino lyennyini emirimu gigenda gitya gye mukwasaako engalo. Onako olwaleero twogera ku nsonga ziringa bbiri. Omukyalo omu yalabiddwako ng'akuba omwana omuto ebbujje ng'aliri mu bbaafu. Twogera ku nsonga endala ey'okuba nti waliwo Postor yalabikidde mu mawulire mu kavidiyo akamu ku social media ng'alina ab'omu kkanisa be yabadde atimpula Kiboooko. Onako olwaleero byonna tubyogerako. Obirowoozaako ki ekiviiriddeko bino byonna? Naye nga tetunagenda luuyi olwo njagala okujjukiza gwe wenna anyumirwa okusiba ku mizannyo egy'enjawulo kiyite betting nti kampani erina odds ennungi ennyo ate ng'eri reliable eryemu 1xbet ye kampani bwaguuga gy'ogenda okuba ng'okozesa kubanga kasente ko nga bw'okawangula ng'obetinze ku mizannyo bw'okafuna. Njagala okukutegeeza nti bw'oba tonnaregisteringa ku 1xbet kikola olunaku olwaleero kubanga kya bwereere. Ate era nenkujjukiza nti bw'oba oregisteringa omulundi ogusooka 1xbet egenda kuwa bonus ya bitundu 200 200% ku deposit gy'osooka oteeka ku account yo. Yes, okuregisteringa olunaku olwaleero kilikinga ku link eri mu description ya video eno n'oluvannyuma okozese promo code 256C okuclaiminga bonus yo eyo. Ate nga bongera okugamba nti okubetinga kwandiba okw'obulabe eri obwongo bwo n'olwekyo kikole responsibly gwe wenna ayeewaddeyo okubetinga. Olunaku olwaleero yogera naffe. Hello baba, gyebale jona gy'otuusaako engalo. Kale ssebo Bugemba agamba atya? Eryakawoowo ly'owulira ne lya omusadda wa Kyabazinga Suusu Magic nga mulunzi wa Sekokedde ennyama nidina eddamagi ng'ate nsinzire wano ku Igenge Bugembe mu Busoga. Nakutegedde dda. Bugemba agamba atya? Abe Bugembe bali batya? Bugembe bali bukalamu ino. Baba mbaire ndikusaba ompe ku kanamba k'essimu ako oyo omusadde Eyakubye Abantu Kiboooko mu kyaki. Okalina? Prophet Kintu. Kampeerezeeku buti. Prophet Kintu omwagaza ki leero? Oyo baba nsaba atendeka engeri gye yakubye mu Kiboooko edda omulembeze nansobola okozesa obukodyo obwo obwakabi okukuba abayibi baseekooko wano e Bugembe. Ono oba obassebusi. Obukodyo bwa Prophet Kintu bwe yakozesa okukuba endiga ekibooko. Lwaki tabukozesa okukuba abali enguzi mu gavumenti bano abatumazeeko emirembe? Mumusasule akole emirimu. Asobola okukola emirimu gya Mukama at least nga bw'agikola mu kyaki agirete ku mu gavumenti. Muteekewo akasimbi. Era kantwala omukisa gwange guno okutegeeza abatyami b'e Bugembe n'emiriraano. Yes, oluvannyuma lw'okizuula nti ninamu ekitono ekyokusuna n'okusooza. Ndijja atandikawo kanisa yange era ng'ejja kubanga ejja kufuuka ya Prophet Susu Magic. Prophet Susu Magic. Olwo erinnya lyayo. Kintu ye mukubi wa Embooko. Nze tujja kukuba abantu wabula ndijja abasuna mu ngeri ey'omulembe. Basuna kakati ogenda giyita linnya ki? Susu Magic Healing Counseling My Redeemer Lives. This word is not for your grandmother. New Chapter Outreach Ministries Bugembe. Nkwagaliza mirembe myereere banna. Abe Bugembe mbabuuza akalo. Linejje lya Tenhag bwe litagoba teridda ani yabagamba nti eno ttiimu ya Eric mugisobola musobola ziri ez'omukyalo Sebo abambala empale mukulu Zemattalisi solido y'abakyala wano bundeeba omuwagizi wa Manchester United ttiimu yokka erina right okumenyawo rekodi zonna eza Arsenal. Mukuba muli bazibu nnyo. Era aba Arsenal yessaawa baveeyo eyo waggulu gye babadde beewanisenga bifene. Ebigambo oyogera bingi ng'ogobye naye bwe bananyiga bwe bati. Ttiimu tekyadda mabega ekoledde. Kino kirango. Bannange buli ali okumpi n'Arsenal ng'olina w'omulengera jawo emiguwa jawo ebintu byonna ebiyinza okubeera eby'obulabe gy'ali. Oyinza okulowooza agula gwa mbuzi kumbe
ye yennyini yagenda okwetuga olina ejje lya ddene olina ebigambo musajja teridda ebya profeti obyogerako ki kintu prophet kintu nsaba yeeyongereko erinnya eddala erya musabuzi prophet kintu musabuzi oli musabuzi akuba tamanyi bakifeesi naye lwaki temutuwa ku kavidiyo akalamba ne tumanya kyeyabadde abakubira omanye endiga z'ennaku zino zirina emputtu naye olaba ezo zakkiriza okukubwa ziyinza okuba nga zabadde n'omusango mpulira bibyo ssebo bigambo nze mbeerawo n'endowoozaamu oba endiga zabadde zikutte mu kitundu ky'ekkumi oba omanyi nze saagala kusala gwa kawala nga sinnawuliriza gwa kalenzi bamuwa omukisa ayogere lwaki endiga yazibonerezza bw'atyo anaabyogera abo biyinza babukutte endiga ezimu nzibi endala nvumi nga kuliko n'ez'emputtu so nno jjukira waliyo n'endiga ezitagaba nga tezireeta bulungi kitundu kya 10 mpulira bibyo solido nze ndowooza wandibaddewo akakiiko akasengejja abasumba omuntu eyaliko omujaasi teyandibadde mulungi kubeera musumba lwaki endiga ayinza oziraba nga abayeekera wangi eyazannyako ku muzannyo gw'ebikonde teyandibadde musumba nsonga ki ayinza okukuba endiga ebikonde ng'alowooza ali mu ringi eyazannyako ragibe obusumba naye ndowooza yandibwesonyiye endiga ayinza oziyoola mpulira bibyo ssebo ate ssebo nzikiriza ntwala omukisa guno okwebaza ab'obuyinza abaakuttona omukazi eyalabiddwa mu katambi ng'akuba ebbujje ebisiripa nga bw'aligamba okunaaba ebbujje lyekuute litya mazima abaakoze omulimu ogw'okukwata omukyalo oyo mwakoze ekintu kirungi ensiko erabireko n'abakyala bali eyo abakola ebintu byebimu balabireko kituufu ekyo kyoyogera kituufu kyokka nakatunuulidde mu bifaananyi nga bamaze bannange saagala kukwatibwa busungu leero kubanga ndi mu bintu bya ssanyu byokka lina ejje lya denhag balitagoba teridda ani yaabagamba nti abaana ba majesita mubasobola musobola balya b'omu byalo abamu bali mpale z'ebikooyi kale ssebo yesuusi omulala Aleximu yogera naffe ssebo oba nnyabo bamute talina musango bamute bamute Franka zenta wangi Franka galabuzi obadde obuze kiki oliwa ani oyo gwe baba batta pulira bamutaani omusajja wa Katonda bamute ani nabbi kintu bamute ono eyakubye abantu Kiboooko omumanyi nabbi mumanyi era nange ndi omu ku beyakubye Kiboooko wangi otya Kampala bwe yagaana n'enzija eno okufuna omulimu gw'okusima amafuta wafuna omulimu gwe wagenda najja n'ensululu n'enkumbi wali ogenda simatooyi bangoba nabbi kintu naŋŋamba nti yali alengedde nga bampa omulimu kakati nange kwe kusigala nga mpeereza mu
kkanisa. Olwo ki ekibakubya? Mbutu. Twaganye okuleeta kitundu ky'ekkumi. Ekitundu ky'ekkumi kibakubya. Tuyisaamu kifaalu. Kuba. Kati oli ku poliisi olwana bamute? Ni waka ntudde mu baafu erimu amazzi ne ayisi. Wangi kiki? Kabina kalinga kaliko omuliro. Fire. Nabbi kintu kuba Kiboooko. Kabina kasiridde kwegamba naye bamute. Bamute. Ng'ate ogambye kale oyo Frank Agalabuzi naye ye buli kaseera abeera n'ebizibu kati buuyo awulira omuliro wansi awo. Alo Presenter. Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Yes. Ku faamu y'amajanja. Mazima ddambula ogamba otya leero? Ndi ku poliisi essaawa eno. Nkooye okubonaabona nga mbonaabonera babbi. Ani abagamba nti nalimira abawagizi ba mupiira? Baabizzeemu. Muwogo baasiimye nga bwe baagala. Amatooke ne batema n'amato. Naye abawagizi ba Arsenal kyemunjagaza sikimanyi. Wategedde otya nti ba Arsenal? Baalese ekizibiti. Mujoozi. Nedda. Ennimiro baagyonoonyeemu. Ekyo kimu. Ate waliwo n'amaziga ge twalabye nga gagenze gakulukuta mu bifo ebimu mu lusuku. Kyogamba abawagizi abalala tebakaaba? Arsenal ettiimu yokka eyakubiddwa ku weekend ey'omulamwa erina aboogezi abangi. Era naleese n'aba DNA ne bagamba nti abo mazima ddala babadde bawagizi ba Arsenal. DNA? Yes, dealers in national agriculture. Sigenda kutuula paka nga abawagizi ba Arsenal abeefulukutidde mu faamu yange mbakutte. Oyo Prophet Kintu eyakubye endiga Kiboooko. Ye lwaki ye tavaayo najja n'abaako engeri gy'annyambamu n'ankubira abawagizi b'omupiira ababba emmere yange Kiboooko. Munoonyeeko tomanya ayinza okuba Bayibuli egamba buli muntu Katonda yamuwa ekirabo. Bwe kati yakuwa ekirabo ekyokwogera ye Prophet Kintu ya Katonda yamuwa kirabo kyakuba mbooko. Mu Lungereza ekiyitibwa the gift of lie down and receive. Bwe pa. The gift of lie down and receive. Mpuliranya. Gwe bagamba mu byafaayo nti ye first Muganda si y'ono. Nze ndowooza bandinoonyerezaako ewuwe. Bayinza okwekanga nga bazudde nga n'ennambi gyali. Bandikebedde ewuwe. Wandyekanga nga waliyo nnambi n'akalo. Naye mukazi ono. Sebo nalabye akavidiyo omuwala omu ng'akuba omwana omuto bw'ati nga bw'amugamba okwenaaza. Nze sijja kulimba okuva eggwanga lyaffe lino omusajja omukulu bwe yali eyambulira empale n'alikolera bendova ku kamera ebintu byeyongera kwonooneka buli lukedde. Kubanga kati tubadde tukyali ku kyakukuba ndiga Kiboooko. Kati omuwala n'avaayo okukuba omwana omuto. Kibi nnyo. Olowooza ki ekivuddeko ebyo? Kukunamira ggwanga. Era oyo omukazi eyakikoze ekyo eky'okkuba omwana
medulla obligato ye mulimu ekirungo ekibulamu. Kirungo ki? Calcium density. Kyova olaba waya z'omutwe zaabadde zivuddeko. Kati calcium density kye ki? Era biri eyo mu sayansi bikwatagana na mbeera z'abantu. Omanyi twali tusoma nga mwe muzannya kakebe. Mazima ddala abakyala lwaki ozaala omwana ng'obadde toli mwetegefu kumufaako? Lwaki temweddako? Poliisi yamukutte. Kyetaaga ne bamuggulako omusango ogwa naggomola. Musango ki? Ogwa little child embarrassment and tour. Gwe guliwo ogwo? Musango gwa butujju. Little child embarrassment and tour. Naye nga tebikwatagana ebigambo ebyo. Sebo obadde oyagala bikwatagane bitya? Bikole ekibiina ky'obwegassi, bitandike okutereka ssente, bitandike n'okwewola, kiki? Thank you for watching our video. Now, have you registered with 1xBet yet? In case you haven't, you can do it right now for free. 1xBet has introduced a new promotion, the Hyper Bonus Promotion. Increase your profits through the Hyper Bonus Promotion. Get up to 250% bonus by placing accumulator bets of 4 or more events with an odd of 1.2 and above. Remember, the more events you add to your winning bet slip, the bigger the bonus you receive. To be part of the Hyper Bonus Promotion, join 1xBet today using the link in the description of this video. Don't forget to read the terms and conditions before you start betting. What are you waiting for? Join 1xBet today.